Silvia nkulaba kati ndo yamudde alhamdulillah muganda waffe Mansuru Saha ne bannamwe mwe omuyimbi King Saha akikoze munange wone side no bali mukwasa munange ate Sheikh Kiti munange basima omulimu gwabadde akola eside no emotoka yino bagimukwasiza eside no atenga munange Lily Puzzle atendereza mwana mulenzi munange ali yene skini eside no era nga sigina kubira nga nkulwisawo munange bampita Jaminati sinzira wano wenyini ku Jaminati yogi ngina kubira nga ntandika munange ate ngina kubira nga ntandika ne King Saha ate masa onjije ne Lily Puzzle kakati munange olunaku eno lutambudde bweruti munange wali King Saha juga nti no omuyimbi King Saha yavaayo ko wali ate ku mikutu gye egyenjawulo munange nga ali mukakasa okubira nga basondera ate munange ate omukulu Sheikh Kiti munange nga basiima omulimu gwe munange ate gwakoledde ebbanga ogw'obusiraamu esaide eno kasooke tulabe era nga emmotoka bwogirengera eruuyi eno awo omuyimbi King Saha naye abaddewo ko Sheikh Kiti naye abaddewo kasooke tulabe ate nga wekibadde Madam Silvia noli Ramadan oli Hajati Silvia nkulaba kati ndo yamudde alhamdulillah muganda waffe Mansuru Saha ne bannamwe mwenna abali wano abazze lunaku lwa leero lunaku lw'amaanyi nnyo leero okulaba nti muganda waffe Sheikh Muhsin Kiti ku bigambo byasomesa abantu tasomesa ku lwa ddiini y'obusiraamu yokka naye ng'asomesa omuntu okutegera embeera z'ensi embeera z'okubeera n'abantu n'eddaawa yonna ngeri gyatambuza mu bulungi nnyo ne musalawo mujje nti mumusiime mu butongole emugulira entambula eno kyamaanyi nnyo nga Uganda Muslim Council tuli basanyufu nnyo era Sheikh tukwebaza byonna byokoledde mu busiraamu boy kityo nno munanga ate bwekitambudde era nga twongera ate okwebaza ate mwana mulenzi King Saha naye abadde apaati ku kino ekintu ate esaidi eno kitambwidde ddala bulungi nnyo bambi esaidi eyo kati kankugiyeko ate nkutegeezeko nti nno Lily Puzzle woono munanga esaidi eno ku interview ebadde mukolebwako eruuyi eno atendereza mwana mulenzi munange ali enskini nti ennaku zino munange nti ennaku zino ali enskini ali pole pole muganda wange esaidi eno wuuno mbu munange ali mukakasa mwana mulenzi Lily Puzzle kasooke nkuwa katambi ate ndyoke nkumewo wansuubiza okuntwala mu kakolebwa Alien Skin ku Freedom Beach Alien gyali ensi naye yagireka kati oyo naye nja munoonya yakula omuntu okula mwagala nnyo Alien bamuteeka nnyo ku kisenge abantu jukira abaana abo babeera bageto abadde mu geto ne avuddeyo aba aliko bwali bamutaddeko ebintu oyo bamuwa obukadde 5 oyo nulira abantu kwegamba nga bajoonyesa ate banaku bannaabwe so mu mbeera bwetyo ku Freedom Beach abeerayo naye tumwebaza Katonda omulimo gwamukozeemu agenda yeefuukira omusajja omukakkamu ayekakkanidde alina emirembe kubanga abantu kibawanya essanyu ate era n'abamu bakyewaaniramu bakiwaako obunnabbi oyo twamumala abantu banyumiriza mu kukakkanya tali ddangulu gwe twakuggyako engalo naye n'obabuuza nti gw'oli ekikuube gw'ogamba gwe wamala ennyimba ze nga zivuga ewoyima okufa nze mpulira ennyimba z'Alien n'ezange ezo enkudi z'owulira ze bagamba tusiibule kubanga waliwo ebintu embi tutagala kwongerako bannange mbagala nnyo bwe kityo nno ate munnange era bwe kitambudde ne ku mwana mulenzi ate Lily Puzzle ngenda kusaba video gyempere like obeera nga tona kusubscribinga nakyo okikolere ddala jjukira nti nobeera ofuna notification ate ku video gyembeera ntaddeyo endala ngenda kubeera nga ate nga nkomawo ate maaseeyo katono nnyo bwe kiti